akyatukaluubiriddemu ye General Muhoozi Kenneth banga tulina okumufuna mu buntu wali empapula tezimutwasa naye weewa okumusanga lukyali Busozi Gandala tamanyikiddwa waatuula nti ofiisi ye yeeno eyenkalakkalira nti yeeno naye ate n'abantu baffe abatandise okubuuzaako olunaku lwajjo nga bababuzaabuza babazza wano babazza wali babagamba kino babagamba kiri batuuse n'okwagala obbaga nti empapula muzitwalira Attorney General tubaga nti Attorney General ye alina okwewozaako ku lulwe bano bawaabirwa ng'abantu Muhoozi avunaanibwa ebigambo byazaayogera okuga nti Dr. Besigye agenda kutwalibwa Kalabba n'omutijja eguli eggulu n'ayogera bino ne bino kati ebyo tebirina olukwataganira n'ofiisi ya Attorney General bino yabyogeranga ye era tumwagala nga ye mwempapula ne kkooti yatugambye tuziwe ye mu bufunze tukyali ku muyiggo gwa kulaba kya General Muhoozi tugenda kumwempapula zino osobola okukozesa amakubo amalala nga gye bayita substituted service n'olanga mu mpapula z'amawulire noba n'omuwa ne WhatsApp kkooti ennaku zino yakkiriza nti osobola okusavinga ku WhatsApp kasita bulutiki ngeri n'alaga akagulu nti anzirisingiriza naye kakati fula batamanyi essimu ya Muhoozi nga WhatsApp bwali tunamuweereza tutya kuba tetukimanyi WhatsApp namba ye maybe tuyina ogiyiga bwe tugifuna tusiyise ku WhatsApp naye ebyo byonna tugenda bituukako oluvannyuma lw'okuba ku Mande nga tumuyize yonna waali bwe tujja okusalawo ku Mande era tujja bategeeza nti either tumufunye oba atubuze bw'aba atubuze amakubo amalala wegali aga WhatsApp waliwo amakubo amalala aga empapula z'amawulire. Honorable Lukwago bw'aba alina omusango gw'ateebereza okuba nga yakoze ekkooti teri wala atwali awozesebwe ng'omuntu omulala naffe ffenna bwe tuli batuvunaanyizibwa ng'abantu batukwate tusibwe tuwozesebwe kubanga teri kitasobola kuggwa teri kitaggwa era bwe kubanga kwe kugera kwa Mungu nti waliwo okufa n'okufa tetuyinza kwewala oba oli ku luguudo oba otambula oba olwadde oba oli waka oba oseeredde nze nno ndowooza ekyo kye kyandisinze obulungi obulamu bw'ensi eno okukolera ewamu ekyamazima tulumiddwa era tetuyinza kwebuzaabuza kugamba nti tuli wano nti ebifaananyi bye tulabye tebituluma bituluma bitulumidde ddala nnyo saagala oli alowooze nti wayinza okubaawo tulumiddwa nnyo. If the purpose was to hurt us, we are hurt. Tetuwakanangako baani balina buyinza, nze siri omu ku abo. Naye bwe buba bulumi tulumiddwa kuba nkikakasa ekifaananyi abaana ba Lukwago kye balabye tekiyinza kubasiimuuka ku mitwe gyabwe forever. That is an image that will never be wiped off their minds. The mental trauma they are going through kubanga ne bwe kiba kuba prisoners of war tekikkirizibwa ng'obawambye buwambi. The mental trauma egenda mu bantu be, maama we, abaana be, ab'eŋŋanda be, baklayanti be babadde baklayanti be,
ne mikwano gye. It's not a good image. Naye n'omulamuzi eyayishuwinga order eno mazima ddala gwe wali olowooza ki era ng'olowooza egenda tutuusaawa ne gwogiwadde munno agenda agisaavinga. Order ebeetegeeza nti oli bwakubula in person omusaavinga summons oddayo. I think during case ya togikwatako oba embaale General David Muhoozi oba bamusamoninga naye ye yajja. Ye yajja, I think ye yajja. Naye nga bo bwe buba bulumi bwebuli webuli. So tukubiriza abantu bonna abalina obuvunaanyizibwa. No, there is no one above the law. Waliwo n'omwami omu agambye nti you mean there is anyone above the law? No, not at all. That is the same law we are asking for, because the law says the procedure in which someone can be arrested and arraigned in court. That is the exact law we are talking about. So tobeere eyo n'onyiiga. Tulabye tweet egambibwa okubeera eya Muhoozi Kanyarugaba ng'egamba nti bamulina. They are holding the full. Bagay, we are keeping the full pictures to follow. Tetwagala ze sinnaba kukkiriza nti tweet ye ntuufu kubanga ya kigwagwa. Tosuubira CDF kugifulumya. Bwaba abamukufulumiza oba abagimutaddeko tetunnaba kukkiriza. Omuntu ali ku level eno bw'oba omwetaaga omuyita ku poliisi. Fetuseeko eri omwogezi wa poliisi agambye talina kyamanyi. N'olwekyo we treat it as a case of kidnap. Waliwo omusango gwe bayita kidnap with intent to murder. So tugenda ku reportinga ku poliisi. We tuba tutandikira okunoonya. Tetujja kusaggula nsiko kubanga tabuze bubuzi. Awambiddwa kuva mu maka ge. Tuteebereza nti nno waliwo abamunene mu gavumenti abayinza okuba nga bamuwambye, naye ate bwe kitabeera ekyo kitegeeza nti gavumenti tesobola tukuuma nti wakati mu kibuga ky'e Kampala osobola okujja n'owambawo omuntu omukulu bw'ati n'omutwala gy'oyagala. Mwongere okutusabira nga nammwe bwe mwesabira, kubanga kirabika buli muntu ajja kutonnyeza ku zziga. Waliwo n'abateebereza nti omusango gwa Dr. Kizza Besigye munnaffe gwawoza ennaku zino guyinza okuba gwe guvuddeko emberebezi, kubanga gwafunyemu ebirungo ebijja ebyokubaako Dr. Besigye baawaabira okutyoboola eddembe lye, nga mbo mwe muli omuduumizi w'amagye omukulu Muhoozi Kanyarugaba. Era nga kiteeberezebwa nti kino bakikoze preemptively okulemesa process y'omusango ogwo. Bwe kibeera nga kituufu kyakusaalirwa. Tubaddewo nga tulaba bannamawulire nga mukubwa emiggo, ate kaakati tulabyeko nga ne balooya basobola okubeera nga balangibwa emisango gye bawoza. Era tekijja kutwewuunyisa nayo bw'eneeba nga y'ensonga. Naye mu kiseera kino
tetunnaba kumanya nsonga ki emukwasizza. Byonna tuteebereza kubanga bye bibaddewo mu nnaku zino ate nga bifaanana n'ebyo bye tulaba mu mbeera embi gye tulimu. Bakadde baffe abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amin ebintu bino byaliwo era byakolebwanga. Tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bibuzeemu okukolebwa. Of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti. Waliwo abatalabika Bakibalama, Baddamulira n'abalala abaasooka okubulawo olw'ebyobufuzi. Baatugambanga nti olw'okuba baali bavubuka abalina amaanyi amangi abakozesa amaanyi amangi ag'ekifuba nti baakikola okubakkakkanya. Naye kati ne basajja bakulu abatakozesa maanyi naye nga bakozesa bwongo nakyo kizze. Kati tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kya mukisa mubi. Twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka. Ebyenjigiriza bwe bigootaana omuntu asobola okutunda ekibanja n'atwala omwana mu ssomero ly'alowooza nti ddungi oluusi n'ebweru wa Uganda. Ebyobulamu bwe bigootaana bibadde bigootaana abantu betulwazizza ne tubatwala waakiri ebweru wa Uganda nga tutunze ku byaffe abo abasobodde okwesobola. Naye enfuga y'amateeka bwefa tewaliiwo gye muginoonyeza. Ennaku zino obulamu tusobola obunoonyeza India waakiri babbe ssente z'eddagala. Amasomero tusobola okuganoonyeza e Kenya n'awalala waakiri babbe ssente ezo. Batubbeko ebintu ebirala byonna naye tebatubbako bwenkanya na nfuga y'amateeka. Era Omuganda ow'edda yagambanga kimugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alitamutte alitugamutuge. Mugwanya ng'omulamuzi wa Buganda omukulu ye yabeeranga akabonero k'obwenkanya mu nsi. Ng'omuntu yenna bw'aba ayina kye yeemulugunya ku munne agamba nti embuga z'amateeka zitutaawulule. Naye bwe kibeera nti n'okugula looya gufuuka musango eri oyo amuguze ne looya gwe baguze naye n'aba ngazzizza omusango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Besigye ng'oli musomesa nagwo musango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba Besigye ng'oli musawo nagwo musango. Ate n'ab'amakomera ekiseera kijja kutuuka nga n'okuggalira Besigye mu kkomera lye baakukwasa okukulembera nagwo musango. Bakubuuza lwaki Besigye gwe twakukwasa tannafa. N'olwekyo twesabire kubanga akaseera ko kazibu. Lukwago bamanyi waasula, bamanyi waakolera, basobola okumunoonya, basobola okumuwandiikira ebbaluwa ne bamuyita. Ekyokubiri Lukwago ayina emmundu mmeka okubeera nti poliisi emukwata bulijjo tesobola kujja mukwata n'atwalibwa ku poliisi nga civilian. Tukaaba olwa Lukwago naye nga naffe tulina okwekaabira. Ate tekijja kukoma kuffa abali ebweru. Tuwulira abantu nga bajjeno birungi myezi 8 Alikasenyi baggalidde tebamutwalanga na mu kkooti wadde yaabwe y'amagye. Waliwo omusajja omulala wa poliisi bamuyita Mugabi. Oyo naye baamuwamba myezi 6. Waliwo Karuhanga baatwalako n'amanya. Bajja kutwala abantu abalala ffenna. Ndowooza twogeze eddoboozi limu ery'obukkakkamu naye nga linywevu nga ggumu lya buvumu nti bannange tukomyewo tuzzeewo enkola ey'amateeka. Waliwo abadde baŋŋamba kati mmwe nga balooya mugenda kudda mukola kine mbabuuza kakati nze looya munone mu kaduukulu kaawa. Abamututte gye bamukwese tetumanyiiyo. Abamututte tebakkiririza mu nfuga y'amateeka. Ate ne beewaana tumulina tujja baweereza ebifaananyi
omukyala ababuuzizza mbaddeko ku ssimu nga mpulira naga mumutwala waawe tugenda omunoonyeza ekisajja ne kimugamba ajja bakubira essimu ekigenda okuddirira kyenteebereza kati nga bwe bamaze okukola ebyambyone kuga kati tukole ki tunoonye ndowooza omusango gwe tumuteekaku kyenyinza okugamba President Museveni nti ebikolwa bino tebikoma ku kulumya naye byongera okusiga obukyayi obuli deep rooted omwana ng'ono gwozze n'otulugunya kitaawe ng'alaba omusuubira kukula na kwagala ki gy'oli abakufaanana n'abooluganda lwo abaana bali abalala abato ababadde mu nnyumba ne bakulaba ng'osikambula kitaabwe Lukwago amaze ebbanga ng'akosebwa obulwadde obwamutuusibwako poliisi ya Uganda bwe baamukwatira ewandegeya ne bamukuba wansi ku petrol station ya Shell ne bamumenya olukizi era lwe lwamutuusa n'okugenda ebuyindi omulongoosa be baabimutuusaako mujeewo obusiru Lukwago tannabakwatibwa Lukwago yahayalinze drone eziri mu security asobola okugenda okusavinga omukulu CDF era essaawa yonna akomawo ewaka kubanga mu mateeka abadde alina omuwa empapula officially kati yani musanzeewa abadde alina okufuna obukuumi obumala abo abaserikale mwalabi mu lujja lwa Lukwago teyakwatiddwa yasabye bamuwe security agenda asavinga CDF ge mazima nze bwe ntunuulira ow'NRM manya nti obwongo talina kubanga